Yes, webale kubanga okyaliko Red Zone TV ekyo kyolaba babadde baana ba People Power baana ba National Unity Platform nga babugiriza leader of opposition Joel Senyonyi ne chairman Nyanzi gwe batera okuyita muntu wa watu akulira ebyakunga bakulira enteekateeka ya kunga mu kibiina kino ekya National Unity Platform andabyeko ne Honorable Nyeko Day kina yabaddeko ate mu ngeri yemu nendaba ne Honorable Zaki naye ayina wasimbulidde era naye nga alabika abadde amaze okubanga abeegattako mu budde obwo embeera bwete bwebadde babadde batandikiddewo bo nga bagamba nti linejje Nigeria Bobby we litagoba teridda n'ebigambo ebirala bifaananako bwe bityo byabadde bayimba naye nga wano ku Red Zone TV atubadde tulina okubanga tukuwa ensonga nga zino zonna tugenda kubanga tubikutuusaako byonna gwe kyolina okukola kiri kimu kyenkusaba kwe kwekuumira ku mukutu guno ogwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo webale kubanga okyatambula naffe bw'obanga oli mpya nga tonaba kubanga osubscribinga ku channel eno annyongera okusaba nyongera okujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko okwate ne kade aka notification ogenda kuba tomisinga nsonga yonna ojja kubeera omu kwabo banasooka ng'okumanya Red Zone TV weenaabanga eyina ensonga yonna gyetaddeyo kyo kyolaba kyekibadde waawo Honorable Joel Senyonyi abadde atuuse n'abo benkugambye batambudde nabo era embeera ebadde bwetyo abaana ba People Power bo ne bagamba Nigeria Bobby bwe litagoba terikola ki teridda kambwi kwongere then nzije tubeere nga ate tweyongerayo tukyakuweereza ebigenda mu maaso mu lubiri ku misinde gya Ssaabasajja Kabaka egy'omulundi ogw'e11 Kabaka birthday run mu lubiri Emmengo
right about now oyine Bobirasi ku kamera embeera bwetu bweri omukulu Lopu chairman Nyanzi n'aba honorable abalala bonna basazeewo Our power. A people power. Our power. Anda kamera ebadde terikiriya network